Abbas Nakibinga amanyiddwa nga Mafaabi mutuuze Mitala Maria mu Bwoma Town Council mu district ya MPG ng'ono asobeddwa oluvannyuma lwa mutabani w'emyaka 14 Muhammad Kiberu okugongobala. Emboozi y'omwana ono okuva mu kuzaalibwa kwe yeewuunyisa. Ekisookera ddala omwana ono yamuzaala mu muka mukwano gwe baakolanga naye gw'okuvuga taxi ky'ataasooka kutegeera. Ku kkubo kyamusanga waka tukwatagana ne tussa kimu ne twebeereramu twamala emyaka ng'esatu naye nga simanyi nti muka musajja kuba yali musuubuzi ng'asuubula ngoye andeeteranga engoye ne tumiitinga buli lwaleeta engoye zenyambala ne tumiitinga. Oluvannyuma akitegerera ku kondakita we kyokka ng'amaze okumufunisa olubuto. Mba nva eka yabwe ng'omukyala atula mu mmotoka kondakita yali amumanyi. Kondakita ankoonako bamuyita Namutwe nga ŋŋamba muka Sekamatte ate omujja wa nga mubuuza muka Sekamatte ate ne muga ebbaali maze n'omukyalo ono nga ddene teyali mubi we yaŋŋamba awo nakoma nga mu lubuto lw'omukazi luwezezza emyezi 3. Yali talina kyakukola okuggyako okukuuma ekyama n'omukyalo ono basobole okuzaala omwana waabwe. Ye nambuulira amazima nti sijja kusobola bakavalinga babiri owe wange oka naye nenga akafune we yeewogoma then nze ndabirira olubuto ebisigadde nga simanyi nti oba ayinza okuba nga alusibye omusajja oli. Ng'azadde era baasalawo okukikuuma nga kyakyama era ng'omusajja amanyi nti ye taata w'omwana. N'akuza olubuto n'aluzaala wamala okuzaala omwana oyo n'azaala mulenzi. Ne mugambe waffe tuli basiraamu ate omusajja gy'oli bakatuliki tutayirire omwana ono. Nze ne ndiba siriiwo omwana oyo ajja kunoonya banne ne balo yennyini oli mwaga nti omwana ono aliko maaka ya musajja gundi tali kaayana. Endiga yawalampa ennyumba ku myaka 5 omwana n'alumbibwa ekirwadde ekyamugongobaza. Banva eka yabwe ne musanga omusajja mukwano gwange tuvuga mu taxi ffenna n'akitula omwana ngamba baaba nti nkwatiraako olwo omwana ava ku ssomero nenkwata omwana kati nendowooza nenga ntiira omusaayi gwe weguzaawo ekyo nakijjayo ng'ennono nenteeka omwana maaso omwana we yatandikira obulwadde. Agamba bagezaako okutambulira omwana ono mu bubba naye ne birema. Namusitula ne tumutwala naye nga omanyi nti ebyokwebba tobeera openi kati ne tubanga mu kukuukuuta tugendayo oluusi tetugenzeeyo omwana n'avaawo n'alalambalira ddala. Obudde budda ku bunnaabwo omukazi agenda alwala kyokera n'asigala n'ekyama n'asalawo okukiteeka mu kiraamo kye. Tumutwalako ne ku kyaki eri mbu waliyo abafaaza basobola okukuuma abaana abo naye ndowooza omukazi yali alengedde gy'alaga pangisa booda awo tugenda mu kyalo omwana tumukolako emikolo egimu bwe yavaayo n'obusungu obungi kuba nali muleze n'ennyumba tusobola omuteeka tumujjanjaba omwana bwe yavaayo n'obusungu obungi teyaddamu kumbuuza seddamu mubuuza n'abeera n'omwana mukubira essimu tazirisiivinga kati mukufa waleka ndowooza ng'agambidde abantu ku kyalo. Omusajja ng'amaze okumutegeera yakwata omwana n'amumuwa. Kati omusajja nali ndi awo ndi Kampala nga nkubira essimu waaye ssebo nina obubaka bwo mubuuza gwani nti nze Sekamatte nga obubaka butuufu nina kye mmanyiiko ekitono naye ogenda bumpanga muno bw'omugulira kyayi tunywe tubireka awo nga ngamba sina kye nkuwagaza n'eki. Mu kiseera kino omwana ali wake wa Nakibinge ekyongedde obuzibu nga bw'annyonnyola. Ate sisobola muleka awo maama waaliwo si yamuzaala mwenna babaddeko n'abakyala batazaala baana modula abo mubamanyi. Bw'otunuulira omwana ono nga bw'afaanana oyunguka ezziga ate munaddala bw'okirowoozaako nti maama gw'alina si yamuzaala taata mukozi wa takisi akeera ku makya adda lwaggulu. Kati ono asaba abazira kisa abasobola okumulabirirako omwana we gy'ayinza okufunira emirembe n'okuweebwa obujjanjabi. Mbeera nnyo ku sipaaka nendaba nga bayamba abantu abajeere kwegamba bali mu mbeera embi aye nendabako abantu ab'emitima emirungi okugeza nga Maama Fiina n'abaami ab'obuvunaanyizibwa nga bonna badduukirira abantu. Abazira kisaba emitima emirungi baveeyo bataase bayambe omwana ono. Taata agamba era nange kyendowooza ekyandibadde kituufu bw'abaawo amaka agalabirira abaana bali mu mbeera efaanana bw'eti taata mweteefuteefu okulabika ng'ayitawo oba buli wiiki. Omwana yenna abeera yeetaaga ekifo ekimuwa emirembe nga n'abantu baalimu tebamukaluubiriza kale nga ne Muhammad essaawa eno kye yeetaaga bwe bulamu bwe okudda engulu. Saddati Mbogo agafeeyo ku Spark TV.